Ntegeezeddwako nti wiiki eno Chosen Beki wagenda okusimbibwa mu kaguli ka Ministry ya Gender okwewozaako ku by'okufuula abaana ekitagasa. Gavumenti yaffe neesesa bali okukwata ekifande ne bagamba nti Ssekajja nga baaniriza taata omupya mu bulamu bwabwe keesi. Naye nga nkoko eyakunamira community eno n'obutambi bw'ebisiyaga teri yamusamoninga. Abaana bangi kuno abawemula abantu n'ebintu bingi ebize byesisiwaza abantu mu ggwanga Uganda ministry ebirabe ericye. Naye olw'okuba waliwo ayina business naye olw'okuba waliwo ayina ennamba yakulira ministry ng'ayina omuzannyo gw'obujja gwazannya ekyo bajja kukikolako. Awatali we bazanyira mpalaniraako tojja kubalaba. Kyova olaba chicken akyayina. Naye Chosen Beki olw'okuba ayina business n'entalo mu business baamusamoninze ku lw'abaana b'okwaniriza taata omupya. Njagala kubakakasa mwandira bakkabaate abakazi bangi abasuuliddwa abaana abafuuliddwa basingo maaza ne babula awasa ne babonaabona n'obuvunaanyizibwa. Temuyinza kuzannya muzannyo gwa musajja yasuulira mukazi baana gwe mutakakasa na bulungi oba abalabirira yafuula muntu singo maaza omukazi n'afuna omusajja amujja ku lujja n'asanyuka n'abaana bwe mwe ne mwagala mu mukube mu kkomera nti yavvodde abaana. Yenna ali mu kino agenda kulaba ku kabaate ku Ministry ya Gender. Twagala kukakasa bukakasa lunaku lwe musamoninga Chosen Beki kuba mwamusamoninze. Ffe twagala kulaba lunaku lwe lwagenda kuyimirira mu kaguli mutegeere ebizibu abantu bye balina ne bye basirikidde. Era omuntu yenna yakoze ereeyo naga nti Ministry ya Gender ewandiika ebbaluwa eyakiyita mu lujja ng'ezannya mpalaniraako wa ekisoomo olw'okuba ayina essimu y'omukulu mu ministry yanditeeka ku Ministry ya Gender omuliro. Abakyala be bazaddemu abaana temubamanyi. Temumanyi bantu be bafudde basingo maaza wano nga talina n'aliddamu kumujja mu lukulujja. Omusajja akujja ku lujja n'abaana bataano abaana bana oyo omusajja tebamukubira mu ngalo muliko ekikyamu. Kati mwagala kutugamba nti ki? Ssekajja talina paati ku bulamu bw'abaana bano. Oyo omusajja ekisa amanyi abaana abo gye basula ne kye balya. Wamma Ssekajja jju Chosen Beki tosirika teweekweka. Twagala kumanya bumanya lunaku lw'ogenda kulinnya ku Ministry ya Gender okakasa omukwano guli eri abantu. Ministry tugimalemu ejjoogo. Wamma ayagala okugenda ebweru kwata penna olupapula amanya bampita Calvin Kayanja ewange oteekamu akasenteko nga visa ekuli mu ngalo. Wiiki emu 2 oba otuuse Saudi Arabia okukola nga kirina mizikiti masomero na malwaliro ga gavumenti. Ka input katono contract zino ziri sponsored by government ya Saudi Arabia. Abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi okuva ku myaka 21 paka emyaka 4 bakusuza bakulisa bakujjanjaba. Nonyako ku noti 7-7-6-21-55 oba noti 7-6-52-4-18 tugenda kukola bwa kirina omusaala kamwana overtime kwali ne vacation buli mwaka.